Inside Story Uganda, real source of political updates. Walabi baffe Haruna Lutaye buyikwe kawulu ntumirako ababaka bonna bali mu programu eno okusingira ddala Honorable David Mutebi webale kuteesa ku nsonga eyo oyo bwate bwagambye olwo wano omulala agambye nti thank you nze Kajube Henry youth chairman NRM Wakiso district tubuzuba opposition ebigendererwa byabwe byanjawulo abasinga babeera baagala kufuna bifo balwanirira kimu kya lead of opposition bwato bwabiraba waliwo no Kimba Edward is my name sebo bale kuweereza agambe kwe tuli tulaba waliwo n'abalala wana baweereza obubaka ku SMS ona agambye Amorao Ben from Mayuge ndi kubunya SS mwe bale kuweereza programu mwe bale kututekera programu eyo tujigoberera nnyo ono omwana agambye so omwana abula mwami nze Dumba retired soldier erungujja mwe bale kuweereza bakulu ona bulota maguzi mwendabire nnyo ti mwagala nnyo lwansonga nti mundabya bufuzi yennyini omutuufu agenda nabigenda bwate bwagambye ono n'agamba gabanakuwaako Charles Mukono singa emundu ziva mu campaign n'okutulugunya osanga wandibaddewo enjawulo n'enguzi yandibadde egenze kansembyeyo bano babiri ono agambye omutesitesi wa programu we bali nnyo okutuweereza Wobweni Bush Brian from Mbale Sironko bannabyabufuzi b'ennaku zino banoonya kimu kawogo era ndabula Honorable Lutamaguzi nti genda mpola ku nsonga ezo naddala eza Honorable Mpuuga eza Mpuuga okuva e Kasese municipality agamba mwe bali program Mulongo Live my best second political analyst Honorable Lutamaguzi in the 11th parliament sebo bwati bwakuyise olwo wano omwami omunono Mbabazi Christopher w'Ennyendo nti olaba famire ye kulema muve ku Museveni waffe obubaka obulala nja kuba mbu baleetera mpola mpola osobola obuweereza ku namba y'essimu ya 0701 6254 6 omwoleso gwaffe ogwa Homes and Construction gye guli kugenda mu maaso ku Millennium Park wali Erugogo Honorable Lutamaguzi kati wakyaliyo kyansi kati oba tukkirize nti omusajja ku by'omukago omusajja ye yaggwadda yakimanyi yaggwadda jasi biro ana gano agatuubidde wakati mu butamanya ne buteefumiitiriza nakugambye naawe toseka ebire ebirimu nkugambye akantu kakagwa kiri mukulu wekiri bwatuka ensi eri kankana no one is safe era ebyofuzi ebiriwo bano bebazimbye ebyofuzi by'obuyaaye ebyofuzi by'obukenuzi ebyofuzi ebiri commercialized ebyofuzi ebiri self-centered ebyofuzi ebitatunulira wala naye ng'abantu batunulira wano ku lubuto lwabwe wano naawo mu maka gaabwe lubuto n'amaka gaabwe ebyobufuzi ebigamba nti azironga azimya mu fine abalala ne baba bubi don't laugh ebyofuzi ebiriwo nga infrastructure zonna zaafa ng'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti nga tusobola kusangayo ddagala naye nga parliament appropriatinga sente every gundi financial year nizigendeyo ebyobufuzi byotunuulira ng'otuuka mu byalo byonna amakubo gaafa ng'ennyanja zonna abantu tebakyakola bageranga ku makya ne bagenda ne bakola ku nnyanja nga tebakyakola ebyofuzi bwosanga omusirikale nga ne mu kibuga asula mu kiyumbayumba kiri awo soja serving a country ebyofuzi bwosanga omusawo nga tamanyi kiddako nga n'omulwadde naye tamanyi kiddako naye nga bonna bali mu unity emu ebyofuzi bwosanga omusomesa nga bamugambye nti genda osomese curriculum naye nga naye tagitegeera enkeera omubaka wa palamenti n'ajja nti ekizibu ekikuluma ng'omubaka palamenti nti simanyi buli musomesa abeere ne diguli ebyo byonna ffe tubiraba tubirengera kubanga in this country where we are buli omu abuuza munne kiki ekiddako
buno bukoalizoni bwolaba buno obumu obuteekebwawo bwokulya mpulidde ogamba oli agambye ekimanyi mpungende empola ku mpuuga we mpuuga sinamwogerako mu pulogulaamu eno kubanga nze nkimanyi nti buli omu azanya omupiira gwe bazanya omupiira gwe gwa Kimagwaya asambe omupiira gwe ajja kubiirayo yeteeba eggolo ze eyo zimunyweko eyo nze saagala kumanya nze am focusing on a country omuntu anuma abogu ogu ye Kyagulanyi Ssentamu kuba mu biro bino ffe twamutunuuliranga Musa azanyira ku Musa tuba bakambwe mukko kobaani tukuyisaamu irubaalo oli yasebu kubanga eggaali yo tukuyisaamu irubaalo ng'ozanyidde ku Musa era ensonga lwaki olaba ku Maachi eno gye tulimu mu biro bino ffe tuddeyo eri ku drawing board ne tubuuza baani abagendo tukigira buno obukundikundi bwendabyo mpulidde ogamba kimanyi DP Block ani bano badduseeyo kasita babagambye nti oli gwe baleeta sijja kumwogerako gwe baleeta okwegattagatta kuno kwemwegattagatta akawungeezi kwekuleeta ebyo bw'oba okenda okwegatta sooka weebuuze koozi otunuulye n'abakombayininga nti baani bemugenda okwegatta nabo kubanga ffe tulina abantu baffe mu animal kingdom bwebiba ebisolo bineegatta ebisolo bisooka ne byetunula nti wetwegatta n'ekisolo kino tuli seefu singa enkima zeegatta n'endiga nizeegatta n'enkobe zosobola okulabawo sefute yaazo mu kibira naye singa zeeteekamu entugga neziga nti newakubadde kuffe ffenna tekuliimu yenkanya mpologomaanyi naye n'entugga esobola okulengera ewala nti wampologoma wuuyajja ffenna ne tuteekayo ate nebayo neziga nti olaba ono rayino asobola wampologoma bw'abazze amuhandolinga nga bw'abazze kakati ffe kyetutunuulira n'abali mu gavumenti munaye nabo bibasobedde totunuulira eno bafu mu kwegatta kwaffe kwamuka n'abali mu gavumenti bibasobedde bagamba era kyova olaba waliwo bano simanyi Museveni tova ku maini waliwo n'obubiina bino obulala n'abali mu gavumenti babuuza ku bugagga bwaffe buno bwe tukuŋŋaanyiza n'amayumba ge tusulamu agalinga amawoteeri tuli seefu nga nabo baddako ebbali baga singa omusajja ono avaawo tuli seefu bwe mutunulira ffe kubanga omuntu omu asula mu kalina olowooza nti asula mu kalina yeebaka kubanga alina mujjakuzi alina ki naye sebo naye teyeebaka yegoba omukasiisira era bw'awulira ekibwatuka omukasiisira asobola okuzzaamu n'alinda ekyokwina omukalina abuuza kiki ekiddako yensonga lwaki olaba abakulembeze bonna bapolitician buli wakeera okuva ewaka kyasooka okulaba bano bamulya bisiike kyasooka okulaba nti pasipooti ye weeri alinawo n'akasente singa kiri ekyakaggwa kyenkugambe kigira kibwatuka ateekayo buteesiri takola kitaddayo waka n'olwekyo azilonga aziruuka ataasa azi coalition zino zetuteekawo nzeezo sizitunula nako kubanga ne bwe banaazigatta nga tebalina agenda nga buli ajja ayagala kufuga nga tebatula kuba buli okulonda okuwedde nze nagamba nze nagira ku tiketi ya DP ne mwankyazanga ne baga ndi wa DP ne mpagira Kyagulanyi abantu ne bagati mutamaguziye ebiseera ebyo walingawo wave nga president Kyagulanyi yalangirira nagamba buli olaba ambuleera tiikinga gwolowooza tewaliwo ba DP balondebwa twalondebwa kwaffe twali ku principle ne tugaa nti okusinziira ku bukulembeze obuliwo Kyagulanyi ono yakutte manto we should handle him in the best way even to help Museveni kubanga n'olwaleero ffe twagamba General Museveni nti okwakwanako n'ebyobufuzi ebiringa bwewulire Sudan wa nti buli omu akunoonya mune kwata Salva Kiir kwata Machar kwata ffe tugamba the best way for Mr. Museveni and his people to safeguard their lives and property is to allow Kyagulanyi to be the president of this country kubanga ffe kyomusingi gwe twazimbirawo tetuzimbye musingi gwa bukyayi nti oba tukuzira ffe tukugamba ffe tuze competinga ekituluma nsi yaffe Uganda mudde wali ebbali mwe bajjeno tujja kubakuuma n'ebyammwe we don't have problem with you bw'oba omanyi nti olina kyewabba ekyo kijja kuba eri bannansi bakugayitire gundi tukulaba osula mu nyumba eringa mu hoteri naye osobola okutulaga obugagga bwe gye bwava owe tukulaba bwegabira li woteeri eryali erya gavumenti eryo ettaka eryo the other day nali nwanirira wano Nabbanja prime minister kuba atulaba nnyo taata wa Nabbanja
Warakira bamugoba ku ttaka lye Ekyankwanzi. Taata wa Nabbanja eyamukuza taata we ow'enviiri ennyingi ng'ayogera sirira emaani ndi ku TV ya ggwanga. Taata wa Nabbanja Warakira Ekyankwanzi mukyala wa jeno w'amagye yafa yajja n'aleeta amagye ame ne bagoba taata wa Nabbanja Warakira ku ttaka lye wamazeeko emyaka egisukka mukaaga nemulwanira eyasomesa Nabbanja gwe bayita Kapwepwe Ekyankwanzi naye ne bajja ne bamusengula bonna ne bagoba abantu ku square miles 3 mukyala wa jeno ne mbuuza nti bano bajeno baafuna batya ettaka wano kuba bwe baali ewaffe nga bazze mu Luweero mu Nakaseke tebaali nawe yadde yinsi naye baakomawo batya okwegabira ettaka lya Mukatokolero nenwana libuuza nti atoona amagye minisita w'ebyettaka oli munnange gwe nagundidde Honorable Nabakooba ne bamutwalira ensonga ayambe Prime Minister Nabakuba n'akwata pikapu za poliisi zigende ziyambe taata wa Prime Minister n'asangayo amagye. Bano abakulu balina kujja Honorable Lutamaguzi Shadow Minister kubanga bonaffe mutuyita bakisiikirize naye naffe gavumenti yali badde etulicognizinga nga nange sebo bankolako ng'Ebungereza bakolako Shadow Minister nedda agenza okulaba deyazadde yesterday nga Nabbanja agenzeeyo nga Mwami Museveni agamba agenda kuliyirira Namwandu nalabye ne mu Bukedde nga bagenda kuliyirira Namwandu 11 billions. Omulirira otya ebyo? Kakati n'olwekyo n'olwakubadde ffe mutulaba kati ab'Ekyankwanzi abo tebajja tutunuulira mbu batutunuulira nga ab'opposition n'olwekyo mbu ab'opposition balemeddwa Museveni w'amaanyi nnyo. Njagala kubuulira nga mmaliriza Mr. Museveni dakika tewera njagala kubuulira a strong government, a strong opposition, a strong government of opposition is a strong Uganda because it will check the existing government. Mwe musobola okutulaba nga abajegajega but we know where we are going. Gwe oli musajja Muganda olowooza endiga bwekutamya omutwe gwayo batemanyi gyeraga wali olabyeyo endiga ebuze nti olw'okuba endiga etambudde etunudde wansi n'olwekyo mu kifo ky'okuyingira mu kiraalo kyayo eyingidde mu woteeri wetugendedewo chairman owekasana omanyi olwo omwogezi omwe yagamba nti obumu nemwegatta 100 oba tewali bumyu sebo tewali bumyu okwegatta gwe kwaba oludda oluvuganya okulaba otya nze ndowooza nti kuyinza okuvaamu akalungi okusookera ddala lwaki muzze mulemwa tusooke tukkiriziganye nti abakulembeze abeera mu buyinza all over the world not only here in Uganda bakola ku pressure abantu gye basobola okwamountinga ku gavumenti under same pressure should be done through clicks obukundi obwenjawulo. Saagala weerabire Dr. Kizza Besigye bwe yali wano nga alina group ye ya walk to work nawo gwali mukago kubanga abagikulemeranga bampuuga babeeranga ba DP bamuwanga Kivumbi babanga ba DP babasaalirwa babanga ba Jema naye gwali mukago mu ngeri emu oba endala. Eyo pressure nebeerawo naye ate mu kaseera ke kamu nga waliwo akakundi akalla akakulwanga Bulola akasuulanga obubisi tukwatagana pressure yawo okutuwaka weeri abasuula obubisi basuula n'abakola ebirala bakola. Tuteekwa buteekwa kuteeka gavumenti ku nninga bwebanga ene performinga si kyokka kyakugijja mu buyinza. In fact n'obukundi obwenjawulo bwe mukola bugiremesa neva mu buyinza. Njagala kusimba statement size zonna ze ngenda okukola nga ntegeeza ensi eno nti okwegatta ng'oggyeko gamba eno ewaffe mu Buganda nti okwegatta g'emaanyi si kyokka naye kiri necessary mu kaseera kano. Gwe tunuulira nze mu local government gyendi singa nayina wuluganga namu nga seena endwadde nga wuluga namu local government zamala ziperforminga bwe ziti. Ate naffe mututeekeko mwe abali mu Wuluga mututeekeko nnyo akazito ngaffe ababaka ba palamenti tubateere ssente mu local governments. Local governments tezirina ssente bajeti yammwe ntono. Akati challenge eri emu nti tetulina njiyite pressure group nguyite mukago omugumu ogusobola okuyimira ne gukola ensonga
kati baba naffe abali mu buyinza kasita amala okulonda chairman wa Uluga nga ye bamukwata yebadde enkola bulijjo nga bamukwata era kizibu nnyo okulonda chairman wa Uluga nga opposition naye tekitegeeza nti ba LC5 bonna babeera mu ggwanga mu kaseera ako bonna babeera ba ruling party naye bakimanyi nti kasita amala omulonda pressure nene government yeeyina ya Uluga oba local government bwebeera nga eri organized esobola n'okusimbawo president kubanga erina structure okuva ku kyalo paka waggulu kati abo bawa amaanyi eggwanga libeera mu katyabaga bateekawo local government ekintuntu ekiri awo amorphous kyekigambo ekituufu kyetteeka okukozesa naye nga yewali obuweereza bw'abantu ate nebyabya n'okwerabira nti gavumenti toyina ngeri gy'osobola kumanya nti yakoze nga district tekoze kubanga kibayita gavumenti tekiriiwo paka ngaokkiridde wansi eri ku kyalo ekyalo ekiri mu district akati eyo gye batta yo newaffa ne waggwawo era teweewuunya lwaki chairman wa LC5 egindi ayagala kujja ku bwMP ow'egindi nyina basentebe 27 nze ssentebe w'akakundi k'aba ssentebe mu Buganda I have 27 but 21 of them baagala kujja ku bubaka bwa parliament 21 mukaaga gwe gutanasalawo bulungi okitegeera omukaaga gwe gutanasalawo bulungi bwamugamba nti osigala wano aga nti nkyabala nkyabaza definitely simply because teri muntu yandyagadde kuva ku bwasente bwa district ayina ogenda mu parliament oba obuze nnyo ne situation ekuforcinga noga nti ndowooza kampiteko eno now emikago tugyetaaga naye ono 3 issues number 1 ozze kusolovinga ki kyekibuuzo number 1 number 2 ani alina obusobozi obusolovinga kino ffe ku mulembe gwaffe guli ogwajalagidde ogwa Ssebaggala twali bafuutu soja nnyo mu kibuga wano twasaba tugamba tujjeko amasanyalaze ejjinja naye nga kati afe abaali bakikulembedde nga simanyi na waya ya negative neya positive neya neutral that determination era twatambula batukubira miggaawo munnamaavu nga tuli determined tujjeko amasanyalaze mu ggwanga lyonna kubanga yategeera na mugaso load shedding efuuse load shedding tutandikirawo okwamba ekibuga twabula bubuzi atucoordinatinga nga wabuvunaanyizibwa mission yali etambula ne bwali bwegasi akati olwaleero mission eri ki baani abalina obusobozi bwa mission eyo tugenda kugikola tutya roolo zaffe zeziriwa ebyo byebyokuddamu nze neetaaga ejjinja wabeereyo akakundi egindi wabeereyo akakundi mu central wabeerewo akakundi naye nga kali focused olwo tugenda kuganyulwa emirundi ng'esatu mulundi ogusooka gavumenti egenda kubeera ku bunkenke nga kyogisaba leero ekikuweerawo kubanga n'obusobozi ebulina kati wange eri ekasande nyina oluguudo tuyita Myanzi paka Kiboga lubadde mu financial years 3 naye nga it's not among the funded priorities ziri walala kubanga tewaliwo pressure district ku bakozi ba gavumenti bonna abali muno abanene ba presidential advisors ba RDC n'abalala kasante eri n'omu kubanga teri bamountingawo pressure n'akafo ke baatuwanga ak'obwa RDC Asana Siyo Kayizi ate nga ne mu parliament yaleeta kibayita ekisanja kiwawula ekyatambuza ne miliyoni 5 bamuwa obwa RDC omwaka gumu era kati ali ku katebe ensonga ki teriyo gurupu kasanda yekoze mulimo kugamba nti ffe gavumenti eno tugisuuza ki ate gurupu ezifaanagana bwe zityo wakireese bubi tezeetaaga kubeera za opposition because bwotunulira eggwanga lino 98% ku bannayuganda bonna bali mu opposition. They are opposing everything that is taking place in this country. Kati the 2% abasigalawo bwalooza nti bali mu opposition nabeera bakugamba nti naffe tulenga bali mu opposition ni mwali Museveni nga mwali ta opposing enguzi buli kaseera tomuwulira
kati chairman nga gwe wa DP yes abakola omukago ne gavumenti mumbeera bakola coalition olumugikola nani anti kakati gavumenti wembadde nzijaawo nti coalition teteekwa kuba ya opposition yokka okitegeera kubanga etondebwawo to answer some big questions around the country. Ojjukira coalition eyakolebwa between DP and UPC. Sesiyo Owalo yateekamu Museveni ku nninga mu kalulu ako aka 1996 n'atuuka n'okugamba nti these people are forcing your body to come back. O DP kati yegasse ne UPC bakomyewo boti ng'akazito kayitirivu era mu kazito akayitirivu baguyitanga interparty forces for cooperation. Definitely mu kazito akayitirivu tekaakomaawo ne mwami Museveni yatuuka n'okutunula manifesto kubanga obwegassi tebwali bwakujjako bujja Museveni nena kuwa bantu ssuubi nti DP singa ebeegeze mu buyinza nabino esobola obikola okuyita manifesto era mwami Museveni was moved n'akwata manifesto ya DP n'agisoma n'akkiriza nti nnyina bye nakola obubi. Therefore nga DP weesuubiza nti bwegenda mu buyinza ejja kukwata abaana bana mu buli maka basomere bwere kubanga education is now among the basic needs. Kati kiteeza buli muntu ateekwa okusoma. Nange singa munonda kyenja okukola. Kati akalulu ako tetwakawangula ne bannayuganda bali mu kwenjoyinga benefits z'akalulu ka 1996 ku lwa candidate wa DP. Coalition ogiraba eyo yali successful. Coalition okubeera successful si kyokka kujjako mu kulembeze naye n'okubaako ky'omusuuza. Twajja ne tukola coalition ey'okubiri eya 2001. Jjukira Dr. Paul Kawanga Simogeri munna DP ye yatuuza first press conference ey'abeesigye ng'avudde era ezo ezimu zaali nsobi. Mu kaseera ako tuyinza okugamba nti kyekyali gye kirina okukolebwa ne kati DP ebimu ku byesafalinga byebyo. DP esafalinga omukago gwa DP ne munna movement by then Dr. Kiza Besigye okukwata Besigye ate alina structure yonna kubanga yali eri mu naye ne balemererwa. Nusufa bwabirabye ono agambye nze Kibiru Dakiso wano bweyogerere nebaza abaka mwenna bali mu programu olwaleero naddala Honorable Lutamaguzi amazima gakaawa naye agogedde olwo wano omulala Honorable Lutamaguzi enkwagala nnyo Kigongo Yeremiya ebuyikwe olwo bannaffe wano abatonotono abayise ku WhatsApp nabo message zaabwe kanzigirewo ddala nti abantu baddembe okulwanyisa Museveni n'okumuggyako naye abasinga beerabira mangu nti Museveni alina credible history w'okutebenkeza eggwanga yaffe. Yo nsonga lwaki Lutamaguzi bakyalina olugendo luwanvu ate baleme kutiisatiisa singa tebapewa bululu kasiba nti tone bwate bwagambye ono n'agamba pulezidenti n'abagenyi mwebale nnyo Sabe yasoose yalungamiza bulungi opposition ya Uganda bo bali ku Museveni tebaagala Uganda. Ono omulala n'agamba nze Katende eri yafule mu buyikwe mbalamusiza nnyo mwenna okusingira ddala Honorable Mutebi David taata wa Buyikwe South. Nsaba Nabuyikwe omusajja oyo mumulabire ddala kubanga ye si munnakatembo wabula mukulembeze ayagaliza. Ndowooza kansooka enkomeko ku ono mwebale kuweereza Vincent Senior mwebale kuweereza Vincent Senior from Nakaseke nebaza Honorable Lutamaguzi olw'okulambulula ensonga mu butuufu bwazo. Ne Katamba James agambye ali Kasanda nti twebaliza webale kutuweeretera chairman waffe oyo yebale tumwenyumirizaamu nnyo. Okay. Mbadde ngezaako kukuwa ekifaananyi kya mikago ng'owumbawumba tetwetaaga kumanya gibadde positive oba negative naye gibaddewo. Nkugambye Democratic Party omukago gwe yakola ne FDC gwe gufudde FDC kyeri
kubanga by then ekitwayitanga reform agenda tekyalina structure wantu wonna, kyali kirina kutula muza DP. Era wawulira ennyimba zetwayimba wano aja alagidde tuwe Besigye akalulu tebadda mabega. Ago gaali maanyi ga mukago. Omukago gwayita Mwai Museveni mu buyinza gwali wakati wa by then gye bayitanga iziti kibiina kya Mwai Museveni kiyesimbira mu 80 kyali ki UPM ne DP, kubanga Mwai Museveni teri yali asobola kumuwa nsiko mwankole kugirwaniramu. Jukira Western Region by then baali bawagizi ba UPC nnyo. Gwabeera gutyo omukago nga tinamu mwalina candidate owammwe. No. Omukago gwenjogerako gwe gw'okugenda mu nsiko. Ate mumwakkiriza ne mukulira mu gavumenti. Actually Paul Kawanga Semwogere ya leader of opposition. Sooka oleke nga tetunnadda naye nga tugenda mu kinaana. Mwai Museveni okutuula mu nsiko y'Eruweero yali DP yamukwasa banna DP. Okwali ne yali akulira youth wing by then Nadduli. Netukwatagana eyo kyali kika kya mukago nakyo. Era ensiko ya kinaana paka kinaana mu mukaaga banna DP bangi n'abalala baali basookayo nga bakayiira kubanga era baali ba DP. Nolwekyo emikago gikola amakulu mayitirivu singa tuba n'agenda. Akati tufana kyatusumbwamu kugina emitonotono egiganya okukola ensonga eringa ng'emu ozze naki gwoleese eki. Bwana Kizito singa tuba twagala kukola business nze naawe tetwogera bwogezi bwitu ti tugamba tutandike. Bwe tuba twagala kulima kuti gwoyina ettaka nze kanonye miliyoni 10 tutandike okutereeza buli muntu ng'alina contribution. Akati wala emikege egya leero otunula abantu tetwagala nnyo okugenda mu mannya ga bibiina ne tujja kuwaliza okubyogerako ensi emanye. Akati bw'ogamba nti pate gundi ne pate gundi baakoze omukago gwahola alliance Jema basaalirwa bazze naki kiki baleese ku mmeeza? Are you inviting individuals oba bibiina? CP teyina yadde omubaka wa parliament, teyina territory, need teyina yadde eyo bagaininga bantu. SDP teyina yadde apointi yange etegerekeka gwozze naki ku bagaining table. Olwaliro nze singa ngamba nti ngenda kukolagana ne UPC, tugenda kukola omukago ne UPC, tugenda kukola omukago ne NUP, tuli fenna tugenda kukola omukago ne movement, buli omu alina kyazze nakyo. Tumanya nti UPC ezze ne Lango sub-region kubanga amaanyi gayo wegali. Bwe manteesa nayo mmanya nti ina capital. NUP ekyalina amaanyi mu Buganda Central Region, bwe mba mbagaininga nayo eyina portion gyereese. Akati gwe tukola naawe omukago kikyotadde ku mmeeza tegusobola kuwangaala. Yesogala ki tubikola nga tulina olupapula ne peeni ate ne tukimalira mu press conference. Nsaba osibulidde atusigaze eddakiika 3 ku mpewo. Lwaki tebatwongeddeyo budde tumala kusanga 10 awo? Mukama wampeera omukisa ate bwe tunaafuna akaseera akalala tunaayongerezaawo. Amiina. Honorable David Mutebi, sibula mu ddakiika emu. Weebale kutukyaza sebo nga nsiibula bannayuganda ababadde batulaba. Nsaba abantu bazuukuke okutunuulira ensonga zino ez'obufumbo bw'akawundo kakubya eddirisa obutaliiko bigendererwa bya simba, kubanga tuzze tulaba nti abantu abayingira mu mikago gino bagiyingira naye kuliira bannaabwe munda nga kigenge, naye nga mu nkomerero yaagyo tebatunuulidde munnansi kikyafunamu okuggyako bo ng'abantu. N'olwekyo ekiseera kino mwe tuli nga tumanyi direction eggwanga lyaffe gye lyagala okukwata, tukyawe emikago egyo egyekimpatiira. Essaawa eno emikago gye tutunuulira gyegyensi ku nsi, East Africa, gye tugenda okufunamu obutale, gye tugenda okufunamu emirimu, gye tulina otereeza. Naye buno obukagokago obw'okweyagaliza obweyagaliza wano
obwo mubugobe mubugaanire ddala nga yamuzje mu bugaana ne butavaamu bibala. Oyo abadde alowooza oba ayogera nti akalulu NRM Bakabbe kyamukisa mulungi nti abakulembeze abalondebwa naddala wano mu Buganda babalanga era batudde mu parliament, batudde mu local governments nga bwolaba bano bannanga abali wano naye ng'obwabwe tebabubba. N'olwekyo tulekeraawo okubeera n'endowooza ey'obunafu ng'oredde akabonero ak'okungulu tukalina nti abantu betulonda oba batugasizza oba tebatugasiza nga kati bangi bwe batabagasa gye bali batudde mu ntebe zaabwe. Mukama abawe omukisa. Honorable Tamaguzi. Njagala kubeebaza mwenna abakubya amasimu n'abadde batulaba okwongera okubakubira omulango okukola. Buli omu alina kyasobola okukola, tukwegayiridde kikole. Emmere gy'olima si ya gavumenti yo. Naddala mu abavubuka ebyobufuzi manyi byatandise dde ebyobufuzi biberemu naye ng'olina kyokola. Tutera okubasanga mu busitenseni Honorable Kenkulabyeko si kyafudde nze gamba sinze Yezu ti nja kuwa obulamu. Genda okole. Ne gavumenti ebeeko nekyekusanga. N'ekirala nsaba abakulu abali mu gavumenti mwagamba nti abaana be baasiba bizinesi ya Kyagulanyi naye basaba olw'okuba mwatadde bano n'abasigaddeyo mubayimbule bizinesi eyo egwire ddala musajja abe mwavu. Nekyensembyayo sebo mukama wange ndi shadow minisita w'ebyettaka okusala ku kibanja buba bubbi era terina tteeka likaka muntu kwegula. Omuvunaanyizibwa bw'ogwo ow'ekibanja okuwa busuulu erinnyini ttaka. Ekyo nkibabuulira. Nsaba abakulu abali mu gavumenti muyambe ku bantu abali ku nnyanja abakubwa emiggo abagobwayo. Opikipiki bw'abaana ba bodaboda buteebwe. Ate ne tutusaba n'abakulira amasomero okwongera okuba abantu balamu kubanga kati se mukama wange ndaba abaana batandise okukola ki okuddayo ewaka. Ffenna tusigala tuli bannayuganda n'abakulu abali mu gavumenti tubasaba tuyingira mu nnaku enkulu naye obwavu bungi mu bannansi. Abantu bakambwemukko bagundimu abantu bakambwemukko olw'obwavu kuba kati kyetulwanyisa kife kyetwetaaga si political coalition naye twetaaga ne economic coalition. Abantu balowooze tuvudde tutya mu mbeera eno gye tulimu. Tusobola okuba ab'ebibiina eby'enjawulo ab'amawanga ag'enjawulo ab'amadiini ag'enjawulo but we remain as Ugandans and all yearning for better Uganda for all of us. Era kyekituzanyusa naddala ffe nze sanga NRM ono omukulu Mutebi neŋŋamba nti mukube twawukanya ideologies ne tugamba nti teri NRM akyalina kyasobola kukolera ggwanga lino okujjako okubongoota ne mu palamenti balabe babongoota. Kati ffe kyetulina okukola nga bannansi naddala abali mu bibuga ne mu byalo kwekwatamu tulonde abakulembeze ab'omuzinzi naffe bennyini twekolemu n'otuuka mu byalo nga bulungi bwansi yafa. Abantu b'esse muto olunaku lwaleero ndeeta ebigoma byammwe sinze gavumenti naye ate muneetukole ki ebigoma byammwe mbireeta kweresa esente awo awali abaana abaagwayo n'abeekasiga wali ekapeeka okulinaana namunkekeera omwala gwagira abantu badde tebakyasiga nammwe olunaku tebakyasala nammwe olunaku lwaleero ebigoma byammwe bigenda kuba nga bibatuukako. Bwaba kugoba ku kibanja nga shadow minisita tutera okubawa ku magezi eno essimu yange essimu eri 0757 69 0757 69 4754 yessimu yange. Abali ku kampu Lutamaguze waffe Kaasa Ngombe ne bannakaseke mwena ne bannayuganda mwena abali mu kutulaba mbaagaliza weekend ennungi. Wangala nnyo omuzukulu wa Muteesa mutabani wa Muteesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Sebo kino kyerabidde. Honorable Lutamaguzi. Honorable Lutamaguzi akyerabidde kino. Okutegeeza abantu b'ennakaseke kapeeko genda eŋŋoma. Batandise okubasasula olw'oluguudo lwa Chorus. Abantu baffe ab'ekapeeka Nakaseke Kaasa Ngombe paka w'obulenzi wali kukola nsi we tuyita ku Kisule ekisule abantu batandise okubasasula Chorus agenda kujja naye tubasaba gavumenti ekusabye okwewandiisa towa information nfu ebiseera ebijja mujja kukaaba nti ate omubaka waffe wano batuwaddewo akasente katene kubeero bagenda dikola Chorus kapeeka Nakaseke Kaasa Ngombe paka wali w'obulenzi oba emuyita ekisule then balijuse nene ebukalasa
kwa buli Cultural College buvunanyizibwa bwo gwe nga ssentebe w'ekyalo tolinda mubaka palamenti lutamaguzi okufaayo ennyo ku bantu baffe ate buvunanyizibwa bw'abakulembeze ffenna kubanga bwe tukolera awamu ng'ekinyusi ye gavumenti eba etambula gavumenti si opposition gavumenti si NRM gavumenti tukolera wamu ffenna nga bannayuganda bannange tweyanza nnyo tweyanziza mwebali n'abalabi baffe betubadde nabo okuva ku ssaawa 3 abawa omusolo betwebaza abalina emikolo nsaba Mukama Katonda agibatambulize bulungi teweesimbewo wano tugenda ku mwoleso gwa homes and construction mwoleso gwa buzimbi